Kunkya ya leero abakyala bannamwandu mu disitulikiti y'e Wakiso bakedde kwegatta ku nsi yonna okukuza olunaku lwabwe olukuzibwa buli mwaka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga era ng'emikolo gino gitegekeddwa ekitongole ekya Redeem International ekirafubanira eddembe lya bannamwandu ku myaka 26 gyokka egy'obuto. Hindu Nabyo nga mutuuze ku kyalo Olugoba Kawempe mu munisipali y'e Nansana yali amaze okufuuka nnamwandu oluvannyuma lwa bba okugendezera kumwa n'amulekera ebbujje nga lya myezi 6 gyokka. Era ono ku myaka emito gy'alina ennaku y'obwannamwandu yatandika dda okumuyonka obutaaba wakati mu nnyanja y'ebirowoozo eby'okuviibwako omwagalwa we. Mwami wange agenda okufa yandeka mu muzigo. Kundeka mu muzigo nakitegeeza nina ofuna entandikwa nange wentandikira neekwata ensobola okuza omwana wange. Ono bw'ati atunnyonnyodde ku mbeera ey'okusoomozebwa yayitamu nga nnamwandu. Oyita mu kusoomozebwa oboolebwa oyogerwako buli bw'oyita abantu bakugeyanga tebeekwese nako. Omuntu akufunira bw'ati n'akwenaga mu oyo yafiirwa omusajja kugamba mu ebyo byo byonna wobiyitamu weekyawa. Ani Munywevu akulira ekibiina kya bannamwandu mu bulabirizi bw'ennamirembe asabye bannamwandu okukomya okwekubagiza olw'okuviibwako abaagalwa baabwe wabula bakole n'amaanyi okusobola okwetuusaako ebyetaago byabwe. Bulungi kino munna agenda naye tekitegeeza kino y'enkomerero y'ensi. Bwekyaliwo otwale obuvunaanyizibwa mu maaso oba waliwo abaana olabirira abaana abo olabye nga basoma olabye nga bakula bulungi olabirira amaka. Amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Wakiso Bettina Nantege nga yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno avumiridde eky'abantu abagobaganya bannamwandu mu bintu ebibeera bibalekeddwa babbaabwe. Kyagambye nti kikyamu nga bakikola bonna amateeka gasaanye okubakangavvula. N'olwekyo nvumirira ne sekuvumirira buli muntu yenna akyomya nnamwandu. Nvumirira babbulooka b'ettaka abo abeefudde bakiwaje. Nvumirira abantu abo bonna abasenda abantu ku ttaka nti ng'abantu abo bakuumibwa bwa mmundu. Onera bw'atyo awadde bannamwandu amagezi okwewala okuteeka emikono ku buli kiwandiiko ng'agamba nti enfunda nnyingi bano bassa emikono ku biwandiiko ate bibagoba mu bintu babbaabwe bye babeera babalekedde. Akuzizika eno waggulu akugamba nti nno mbaga ya gundi emabega eno naye buli anaagenda sayininga olw'okuba gw'ogenda ku mikolo wali ebyokulya nga nawe osayininga kumba owaddeyo ebibyo byonna. Mwegendereze nga mwewola. Innocent Mudebo omukwanaganya w'emirimu mu kitongole kya Redeem International agamba nti mu bbanga lya myezi 3 gyokka baakafuna emisango 15 nga kino kiraga nti ebizibu bya bannamwandu buli lukya byeyongera kyokka nga bisaanidde okusalibwa amagezi. Oluusi batiisibwa nti abantu ababa babyeko basobola okufuna bo balina looya lwakuba bafunye akasente so balina looya ajja kujja buli lunaku kati nga nnamwandu atiisibwa nti bwenna agenda mu kooti nze sirina ajja kunjogerera n'atya n'abivaako. Paul Bakabulindi BBS Telefina Gambuze. Akaseera konna tweyanze mu Wakiso district. Webale nnyo Paul Bakabulindi olw'eggulire eryo era eggulire eryo litutuusiza ku ddakiika